kati nze ndowooza ekintu ky'okutta abantu e Masaka kyonna security kiri mikono gyammwe. Lwaki abantu bafa? Waliwo viso chairman w'ekyalo wa NRM n'olwekyo obuyeekera bwa mirundi mingi. N'olwekyo kwegamba General Muhoozi David yakyaddeko e Masaka ye yayogeddewo nti obuyeekera. Simanyi lwaki bakulembeza nnyo ekintu ky'obuyeekera. Mu mwezi nga tuvudde mu nsiko kwegamba beyubula bweyibuzi bakomawo bukomi mu security. Why? Kati ojja kungamba nti afande Jim mwezi olwokuba yazenga security minister security. Kati omanyike gamba President Museveni alina obuzibu bungi. Yali alina target ng'amanyi ya obutemu bususse. Ebo nabwe bamuggyako buli muntu agenda n'ebibye ebimu banna babimenyaamenyawo nti Kayula abadde ayera simanyi kuggyako gavumenti ebintu bingi. There is a lot of problem. Security organ mulimu disorganized. Kati ngenda kulaga ekintu kimu. Esaawa zino batemye abantu 38 people bafudde mu Masaka area. Kabonera simanyi we kabonera eyo gye twakubiranga emizinga gya tank eyo. Bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino chano zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Alright, abalabe fa balonji bana flash le channel Uganda twenza tweyanzege mwebale kwekomera kumpewo mwebale kusigala nga munyumirwa enseno mwebale kutunyumirwa mwebale kutwagala nenga cyano kunyo kiri munsi yafe Uganda nti abantu batufaako Gitta mwe mwaleta entalo zino mwe mwaliyo mu nsiko fete twaliyo ne mwebale nnyo nenga temwerabira okusigala nga mutuweereza temwerabira okusigala nga mutwagala ebijambiya bifuse ebijambiya bifuse ebijambiya Gitta mwe mwalwana chiche nnyo what is it all about tubulire ebijambiya mwe abali mu nsiko what happened tubulire nerwa kibisoka Masaka buli kiseera bana Uganda mwe namba la musiza babuzeeko baganda bafe bonna mwenna abali ebweru abasobola okutu followinga bamula abantu tekako ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Nsooka ne baza baganda bange manyi abamu bankubira amasimu mu magye nti office temukyakola muli ku Gitta. Gitta nze navaayo njogera ekyo kyendaba nti neggwanga lyaffe ffe twaleeta ejje lino ffe twaleeta security gye mulaba ffe twaleeta gavumenti rigimu ya President Museveni nze gye mmanyi okusinga komba President Museveni mumanyi teri agamba nti lwaki omwogerako yankuzizza be batujja mu masomero kubanga singa obuyeka tebajja Luweero nze sandibadde mu bintu bya President Museveni nandibadde oba dokita oba nandibadde kati ndi China oba ndi China ngokola kyena ng'ensi ya mu Uganda muli bagasa mu ggwanga oba nandibadde Makerere nga nsomesa olw'ekyo kwegamba myaka 12 ogwo musango munene nnyo abduction a child person from the school into rebel rank kati nze Gitta bye nayitamu n'engeri ate gye bampisamu bannange bennyini as a family kati Gitta nze navayo ku media kubanga terajja kungana kwogera omumwa gwange byenjogera byange nkuze nabo teri kipya teri kigenda kukyuka okujjako nti tujja kubyogerako public kati mwe mubere judge what Gitta is talking is true oba si kituufu yes nsanyusa okubasanga ndi mulamu nkimanyi nti byenjogera n'abali mu security babinyumirwa kubanga nabo bagamba naffe byatusobera dda now Gitta okuva natuka mu maaso ga President Museveni nze nalaba nti kye namugamba kyali kituufu naye mwennyini nannoonya ne bamugamba mbu nagwe eddalu ate nga toligwanga sigwangako ddalu nankweka gye yankweka nnyini ali ne banzibayo ne bantwayo Luzira ne bamuddamu n'abuuza omwana gwe nateeka ekkololo aluwa ne bamugamba mbu nafa kakati omulambo gwava Luzira essaawa zino baagulonda gujja kwogera everything teri kipya nze byenjogera byonna Gitta nina bwino naye kwegamba olw'okuba nti abantu bannaffe mu Uganda bo balowooza nti gavumenti baagifula yakulyamu kubanga nze neewuunya nabadde Masaka mukulu dokita abantu bafa ate nga bambi bakyali mu kufa naye nga kyo kyanaku nnyo kakati ekiku kya byonna Gitta nkimanyi kyensinga wakala okimanyi okay olinako history a bit how Bijambiya started before even we were born history byali bitya atolooza ate njagala buli kyogera government ojja ku magezi advice nenga kanzuke mbajukize banaffe natumwerabira kwa tuli live n'omukulu Sgt.Gitta okusigala nga tubaweereza
gye tuli temumbuuza munsonyiwe abamu abambuuza nti muli luddawe mukole ki nenkasita mu kikolwa kikulu tuli balamu so for that reason kyembasaba we need to help one another government byerabidde bajjukize mwali mu Masaka gwe kadogwa Museveni gwe manyi so for the moment gwe manyi yes please ne mukulu mutabanyiwe gbayita generali Kane Rugaba Muhozi yali Sweden nawe kanawe sikujja mu mbeera kali mbivuddeko mwebale nnyo please you can call us discuss with us send your questions we are live right now we can discuss with one another thank you so much for coming thank you for following gena maso singa twasoma singa nafe tulinganga General Kane Rugaba Muhozi mutabani wa President Museveni nayo butasoma bwaffe tetuyinza kugenda Sandust General Mbadi ekyamutwala Sandust because he was a graduate teacher he was a kopolo luckily nagenda Sandust kyovola abantu avudde ate nakwata bulungi ensawo ya President Museveni nayambala major nayambala lieutenant colonel nayambala colonel nayambala brigadier nagenda division commander eggulu gye twali twalongoose dda tekyalina sasirivuga ye yasanga biwedde ahe naavaayo najja nabeera Jacosi deputy CDF kati General CDF wamaje sichibi because that is his profile and the trail to lead the forces no problem the same blaming it is his chance is a mkonjo from Bundi Bujo that is his journey nange Gitta na journey yange banzija mu somero ne banyingiza mu bintu bino mu nsiko nalaba ebintu bingi nalaba emirambo nabuuka emirambo nalaba abantu abookibwa n'ebidomola nalaba abantu abasalibwa kugamba bwendebe kiri e Masaka chinzizayo nengamba what is this olida lwaki kiri mu Buganda why ni Buganda olida kivudde Luweero kati kigeze Masaka ebijambiya okujja wano mu Uganda olaba nti there is a big question mark why waliwo something kubanga mujjukira wano ebintu byebuliisa abantu basi zabasombanga nezibajja otalwaye lunene nnyo abane bagamba please waliwo basi ezireeta abantu side z'ekibala eyo kiri buliisa simanyiwa naye basi ziparkinga abantu ne bavaamu n'emigugu nga bayingira nsiko buliisa yafuuka buliisa oluvannyuma ennyo parliament neva ne bagamba mbu abo bafuruki oba abafuruki mbu abave bakiga baki bajja buliisa otalwaye lunene awo abantu ne bakwata amajambiya ne bagatukana kutemagana ne baga security negenda paka neyingira mu bintu ne bagamba temugezayo mutemu omuntu ba nolaba nti emabega waliyo ki abakiri emabega paka kati abaali abafuruki simanye buliisa bafuuka batuuze abantu beye baali balwana olutalo lwaki abantu bano bava gye bava ye wabe teri ttaka ye wabe teri ki ebyo byaggwa bwe bityo paka kati buliisa ebyo byasirika naye nga abantu baligenda kutemagana now ekiri e Masaka neewuunya okulaba nti ebintu by'ebijambiya byatika ku General Kayihura azirigimu yes Masaka n'afuuka Masaka dindako ebijambiya bitandise ku mulembe gwa General Kale Kayihura ebijambiya ne bitandika omanyi Uganda eno mugira abanze Gitta tolina kyombuzabuza nkulidde mu system manyi security manyi intelligent why kubanga mu nsiko batuyigiza buli kimu ffe twakolanga leke okuba dodi block okuba police okuba biki nze intelligence ndi muyeekera otetotali kati obuyeka bwakuba koli muntu nga ffe President Museveni tatutuzangako n'atugamba nti no temukyaleekera era juzi yali ekasanje n'agamba this is the time to go back to my people nze ndi munansiko ye himself as a president why kubanga labe ebintu bigenda bulungi now obochali muyekera tompambira wano enamba y'amajega President Museveni eri RA resistance army ya officer eri resistance officer which means up to now regime je tulimu tukyali resistinga n'abagirimu bali resistinga olide nolwekyo kwegamba nze ndaba nti system yali ya kiyeekera ye tulimu kati nolwekyo kwegamba obuyekera bubadde bungi mulabye nti no okuva twava mu nsiko tubadde n'ebibinja by'obuyekera bimeka balakwera mubalabye bapito tayi mubalabye kati mwatwajjanjina kubanga ensigo yanjina ye ya pito tayi kati general olide nolwekyo kwegamba mulabye pito tayi mubalabye kati mulabi bakonyi olide ne konyo lwedde avuddemu abantu ndozo balokechi mubalabye babazise ne rankazi lieutenant general olide ne bya Gitta tukyali ba sergeant mulabye abantu ba ADF
babenzi mwabala babavaayo nawuya simanya ali mu poliisi ya Uganda mulabye bakomudulu bajja no mu kooti ne balumiriza Kiza Besigye nti simanyi yabadde abaweebyo kapiteni komudulu badde olwokuba nti muyeekera era bamukutala wali Kaluma nga ateze bus abba oyo simanya ali luzira mulabye kugamba ebina by'obuyeekera bingi ebiri wano ebibadde naye nga abantu bavaayo abamu ne babasonyiwa mulabye babiriga bwe batta wano juzi bali bayeekera mulabye Jagundi Kigundu Muhammadi yali muyeekera n'olwekyo kugamba abantu bo bagenda bakulirizaako abamu ne babakwatako bali abala ne babateeka ebbali ne babafuula ferias ba Moses ali mubalaba general bali bayeekera olidde naye president yatuka bavaayo nga bonna balina ranks president agamba naawe kati we mujja mwenna mulira ranks ngenda kufugaani ani agenda okufuga munne n'alondamu Moses ali ye n'amutwala kubanga olwedde ye yavaayo nga aliida w'ekibinja bali monenzi bonna bali bayeekera kugamba nze Gitta akulidde mu magye gano ntegera ebintu bingi manyi abantu bangi bannaffe betwakwata bukwasize naawe lieutenant generals fe tukyali ba sergeant ze manyi abantu betwamala okuwamba natuuza ne wansi mu ttaka olidde they are now lieutenant generals but nothing to do nze Gitta nasigaza okuba intelligent kubanga nkulidde mu system tolina kyonnimba ebizu bya Uganda mbimanyi nkuziridde ku mundu kati nze tolina kyonnimba kubanga kati ebintu bya Masaka abantu bafa nze ndowooza Erijimwe yaffe twajjano kuuma abantu kubanga abantu bayita mu mbeera embi Katonga gwe mulaba oyo kesano muyitawo Katonga tewali bibira Katonga mwali yali limbo nga batirawo abantu gende namanve kati awali simanyi factories obutimba simanyi biki neti simanyi bawoza biki bikwanso simanyi Girita oba bibiriti bya China wona bajudde ba China yali limbo namanve abantu be namanve amumanyi wa mwami Kalule abo nababata basettala simanyi bani batta abantu bangi nolwekyo kugamba abantu bafa olidde lubiji mu biseera yatawulikika namanve Katonga nga towona bamutu Nairo Mansion kati je muita Serena we mukyakalina mlowoza nti ensi yagwayo kumbe mizimu giriyo je mulimu eyo nalimbo nolwekyo kugamba ebintu bya Masaka byankwasize nnako naye ng'ekintu kyakusala abantu okutema abantu kyataka kujeno kayula kugamba ngulaba kakati yes, Gitta nankubadde ebijambiya byatandika ku mulembe gwa Kale Kayihura yes please nze kinalirowozezza njagala bw'oyogera bw'oti ne government giwemu amagezi oba advise your fellow security officials ekintu kyalibadde kitya because tuli mu nsi eringa etali yaffe tulembera gye tulimu kugamba nze ekibuzo kyange kasonga mbuze kabuzo very simple question yes please President Museveni yalwana olutalo lwonna gye sitamanyi yes please n'awangula Kony nga Kony ayina emmundu ab'e Masaka bo bayina bijambiya emmundu eyinza okulemesebwa ekijambiya obuyeekera bwa mirundi mingi obuyeekera butandika mu kiti kyonna President Museveni bwanyumya janeye yo Foronasa waliwo neye ebumbo gye natuuka ebumbo ngodde lwakaaka webamukwatako n'ensawo bbiri ng'emu erimu amayinja nga yeeyita asoma ku mayinja ku nsozi ani oyo President Museveni obonna buyeekera naye oluvannyuma bagemu yayirimu emmundu naye basooka kulagayo ya mayinja kuba baali beyita how do you call it in Luzungu general waliwo essomo lye basoma bava London University naye bali bumbo bagenda ku mountain erigoni yawona awo era singa bagwa ku mundu singa omutwe gwe teguliiko kati bali bamusala nolwekyo obuyeekera bwa mirundi mingi nolwekyo kugamba General Muhoozi David yakyaddeko Masaka ye yayogeddewo nti obuyeekera simanyi lwaki bakulembeza nnyo ekintu ky'obuyeekera one thing bannayuganda abamu tebali satisfied ebintu bya Uganda byajjamu okulya ssente abantu bayinza okutula abantu 20 oba 10 ne bateesa tukole kino tusaleko oluguudo lw'e Masaka tugende tusaleko oluguudo lwa Nekyengera ne basalako ne bagamba kiki nti abantu bali abasazeeko emmotoka bazikumako omuliro ne bagamba tuli bayi mujjukira mu Luweero ebintu byali bitandise mu Luweero. On top of that, yes please, tosa okungamba nti government abantu bakozeeko akakuni government netavayo mangwago kuba kye kinewunyisa tuina bagiso iso basusu ba what sisa byonna nze ngana halise kusansula security ya President Sgt.Gitta ate tabana kya kunkola one thing nze nkulidde mu magye abakulu bonna ababadde ku security mbamanyi okuva kwa Budurutaya okuva ku Jimu Mwezi nga tuvudde mu nsiko
kugamba beyubula bweyibuzi bakomawo bukomi mu security why kati ojja kungamba nti afande Jim Mwezo okuba yazenga security minister security kati omanyike kugamba President Museveni alina obuzibu bungi. That's why kyovola bantu nze bwe yampita mu office ye ekirungi mwemanyi netutula naye kyaliwo byenjogera kyali wange kyaliyo bamuzeyi wange yalagira batujje mu masomero nga tuli baana bato nze nkulidde mu system toyina kyo nnimba tewali ono mukulu ayinza kuvayo n'agamba Gitta you are talking wrong Gitta oyogera nnyo oba njogera nnyo naawe yogera nnyo this is the time tujja kwogera lwaki bannayuganda bafa mu Buganda why Luwero why Masaka Buganda region yadde mu mwaga gikijjawo Buganda region mugambe nti Central region why are you talking Buganda Buganda region problem bwichinira game bazanyira wano nze ngangenda ku security mu kitimu engwa professionally ntana afeya ebadde ku afande Jejo Dongo kati bataddemu Kayindo Tafire bataddemu Muwozi David abadde CDF olidde kati stegera kiriawo kinyuzi kiri wakyawo batunuliddewo nnyo mwe mutwala iso internal security organization ya munda wano kubanga eso yebweru no problem mwe mukulira police eri mu kifo kyonna wano Kayula yatandise obuntu bwe simanyi community policing buli kafo konna ne mu kitogo ne kukona ly'oluguudo osanga ka police yali alina target ng'amanyi ya obutemu bususse ebo nabo bamujjako buli muntu agenda n'ebibye ebyumba n'ababimenyamenyawo nti Kayula abadde ayala simanyi kujjako government ebintu bingi now obuzibu bwonna mbulaba system wayi afande handiko combat intelligence y'amagye bw'otuuka e Masaka waliwo amadi brigade mulimu intelligence officer owa afande kandiho kitegeeza ki emirimu gya giri mu tanks eziri e Masaka kakati e Masaka waliyo district security office omulimu gwe ku surveying area kuva simanyi Kalisizo simanyi kuva Kirakayi genda Kinoni genda Sembabule genda Lusalira to coordinate naye alina recruiting abantu bekugula amanye ekikulu president yawa abantu ebifo oba bavawa no wira to diso no mulaba wali diso no gamba but who's this yes ayinza kuba diso naye kati ngafa abava mu nsko enkola yaffe yonna tebagitegeera because bayita baana baabwe no wira nti diso no wira nti simanyi mutabani wa gundi nti kubanga ze waliwo nagenda kuseta house nempira mbo yo PPS netuna PPS wa President Museveni ne anti mutabani wa gundi PPS chechi President Principal Secretary bali yawo ba PPS osanga list PPS naye omuntu ne bakuzala nkai oli mutabani wowa anti Rubereza yali kojja oyo ne bamuwa ba PPS oyo milioni 3 buli mwezi ono simanyi kwegamba there is a lot of problem security organ mulimu disorganized kati ngenda kulaga ekintu kimu esaawa zino batemi abantu 38 people bafudde mu Masaka area kabonera simanyi we kabonera eyo gye twakubiranga emizinga gya tank eyo kati esaawa zino General Kayindo Tafire omanyi buli kimulinda President Museveni mbwave Entebbe yabadde Masaka how can security organ General David Muwozi afande Kayindo Tafire Jeje Odong afande Oluka abakulu ba police esaazi no singa mwa siftinze da mukampinze Masaka mwagenze bugenze ne mwogera ne muleka order kati abasika nabo bali eyo nabo bakola byabwe advice jenjagala bagambe ate sibazimba lwaki tukuze nabo babakuza tulaba babakuza mu mwaka babakuzamu emyaka 2 mu mwaka bakukuza police bote bavaako toli list ya promotion ntebo bali omitted ngaba Gitta fe batwera ne bagamba those people they are not educated in Luwero boys but I'm a P6 leaver and you talk English which I know better broken spoken whenever you have heard I'm Gitta talking let me talk to generals who because advise them because we need peace in our country mwaleke wamwe walaike servants need that kolebe tuti tetusosola mawanga oba balekayo batya nafu nakisima nayo je wava what I know mu Buganda nawo bava mu Buganda migadde what I know nabadi bava mu Buganda they are servants nawo li servant ngabbo bakolera gwanga nawo kwali okolera gwanga kati nze ndowooza ekintu ky'okutta abantu e Masaka kyonna security kiri mikono gyammwe lwaki abantu bafa waliwo viso chairman w'ekyalo wa NRM naye ali a part of the security waliwo viso waliwo
DSO district security officer waliwo RDC wanompira bunaku bamwine agamba first security fe tukutte security yabadde Masaka bamwine kakati nze ndowooza waliwo weakness mu security president Museveni singa aliwo abagenze dakitalia da manyi waliwo ebintu babizanyira mbuzanyizo wano mu security mwana wa gundi simanyo manyo mwana wa kojja simanyo oyo biki abantu baba omuntu afaatya mu kitundu ebintu ne byateka kujeno kayula let me tell you ne bakwata abantu ne bateka na Lufeenya ne batokyalinga abantu nze Gitta sena kyesimanyi jeno kayula he was a comrade to me asigako omwezi gumu mu maje let me tell you we are comrades abantu batulaba balooza nti Gitta ayogera we contribute for this regime. You really contributed, I can see. I know buli bakuza ne bakuleta jjo bano batwini de kasenyi ne bakati simai bakano ba chi. I don't mind about that. But oli mukululo gwe twayitamu ojja gwe gendo bere kano gendo bere brigadier but we Gitta bwabanga katonda asobodde otusevinga obulamu bwaffe tena kye mukola kipya mu system wano kyesimanyi Gitta. Really? Let me read you this report. Ngavudde wani ani ajiwandi. Nawandikira president. Eno goma nyini. Kuyisu ye kitemo kye Masaka. Ochiwandika dyolo. Mwaka chi. During the regime of General Kale Kayihura, due to failures to get the true suspect who were butchering Uganda and Rakai, Masaka Kalisizo Kyotera, they framed Major Garabuzi and Mr. Bukenya that their true murderers were kept in Lufeenya cells, tortured seriously, and later after set free, Leti Mulowoza brought them secretary on your table at State House. When you had their side of testimonies, it was totally found out leaders they misinformed you with fake reports. Your Excellency General Museveni, you wrote this to him. Oba yagifuna estambayo obati yajimuwa bamuteke ruzira. Since you appointed the chief spy Paulo Kagame, Fred Tolit, Mayombo Nobo, Henry Tumukunde, James Mujira, Leopard Chanda, Charles Bakawumula, now General Abel Kandiho, security organ have been in wrangles and due to failures to execute their duties, they shocked you with fake reports to benefit into funds monthly. This is Gitta Musote speaking. Banange, Gitta. Kakati, kubyanjogedde ngenda balaga Bino. Ono musajja gana mawule ga President Museveni. Gitta bagire. Ono bukedde wa President Museveni. Gakubirwa ku ofisi ye awabadde Kabushenga kati waliwo Doni Wanyama. Singa Doni Wanyama alaba nti bino tebisaana yandibadde agamba tebabiteeka mu mpapula z'amawulire. Abantu bennayogerako be batokyalinga na Lufeenya mwe mwali omusajja ono gwe mulaba gwe bayita Bukenya. Bukenya oyo be bantu be bakwata ku byebijambiya. Banange inze. Holiday. Omanyize ngane njogera ebintu we have enough information about this. Gitta as a change girl advise this government because Masaka, they will kill my wife, they will kill my children, they will kill our relatives. Era nsoka nesasi nabonna abafiiridwa abantu baabwe kubanga bassa abakadde omukulu wa poliisi omuna agenda n'agamba mbu ebyo bya ttaka. Omanyi wali mu Buganda wakuzannya bafuddeyo kisaawe kya mupiira. That's joking. Ttaka. They are killing because of lands. Wamwe temwalekayo lands. Gitta totekama tosasula. Kinuma Abaganda. Sosi y'ebintu bino ejja kuzuuka one day. Let me tell you. Ono mwana Bukenya baamukwata ne Galabuzi Major. Ne babatokyalinga na Lufeenya. Jeno Kayule na framing abaana abayaaye. N'abawa basigala bamubanja $5,000,000. Ne baparadinga abaana bano. Waliyo nga babyogera. Nze ankodi Gitta. Researcher ategera buli kimu. President Museveni yansubiza office ne bantwaye Ruzira ne batajimpa kati office yange nze ina Bwino nabadde Masaka sebo likanze nkubudde Bwino ne Katonda nje nkwagaliza nja kuba wa Bwino nayogera de bintu bino nga balo Gitta babijjawa. Now this is the time. Omusajja wuuna ali mu sati ya NRM si ya nupu avuddeyo ng'agamba Kayihura yanteeke na Lufeenya nansiba nabuyogera dda ku Bukenya ono. President Museveni ne mumwandikira bifa Masaka Lakai Kyotera kati Kabonera simanyiwa simanyi Misanje simanyiwa omuntu bakusanga bafumba mmereyo ne bakutema.
mu nsiko ebintu byali bingi ebintu by'ensiko bingi nze byemmanyi naye bino ebintu biriko soosi yabyo okutema abantu e Masaka but one day Bwino ajja kuvaayo kati omusajja ono Bukenya simumanyi naye nga mumanyi ntya akuuma ku Nana hostel e Makerere lumumba ntambula nanga sigwe Gitta nti yenze ne Gitta ng'obonye naye nga namulabako mu security yasemwa yawe kunganya osanga omuntu civilian ayina emundu ayina pistol ayina radio call n'ogamba ate gwe civilian emundu okuteya kwegamba in security there is a lot of problem why balebos bavude mu nsiko bangi president abasinkana bamba basinga bakitula abala kisozi abala kasese abalala wa ye bambi ye buli kimwafayo nasika bwe bali reportinga kam babaye sente baleke batuleka bakole biki naye lebo yazo ku reportinga omanya reportinze ngani olide oluse mundu agirese kasese oluse mundu agirese bwera oluse kati system eyo yaba wetebeleza abantu batema nabiso Sgt.Gitta na miggo batema abantu waliwo akaluluke nalaba wano ng'abantu babakuba emisumali ku mitwe mulago yena najjula bafunduka mu super custom n'emiggo n'ebibaawo nga bakubako emisumali kiba kitegeeza ki naye nga abantu bali mu system nga bakutegeera nti obagira kiri ekibiina emmotoka nejja ne parking awo ne bavaamu n'ebibaawo mulimu emisumali ne babakuba empi emisumali n'osanga mulago yonna yajjula ndowooza ebintu ebyo byaliwo ku ligimu ya ng'otwali wali awo ku lukwago ne weewuunya nga bakuba abantu babibiina kwegamba nze ne kinneewuunyisa n'olwekyo kwegamba nze ndaba there is a lot of pressure panic security organ bo basazeewo okugamba nti nno bayogera bwogezi abaana bamwe mubamanyi be babatta ebyo bintu byali eruweero owulira nga obuyekera gye buli naye nga abantu bagamba mwemuwayo abaana bamwe mwe obuyekera mubumanyi abantu ne bafa ku lw'ebintu by'ekisu kati bakuta abaana kumpi 8 naye ojja kwesanga ekyo 8 nga they are not just framed abamu owulidde kubanga kati kino ekintu kyatandika ku afande kayuula yamanya ebintu bino nze kasaba paradinga abantu ne baleeta obwana obuto bujeyo abantu bano babukenya nti bababatta owulidde naye nga si kituufu ne bafuleminga abantu ne basiba abantu b'abantu abala baafa enalufeenya baafa emirambo gyafa n'olwekyo nze nandirowoozeza nti Geno Kayuula omanyi ku bantu abatandika ekintu ky'okutta abantu e Masaka olidde lwaki era wanudde nze ndooza President Museveni ojja kuyiranga omuntu omwagamba amu brigadier general nze leader w'abatema abantu president ajja gamba prepare that person ajja mbulire bwoba liredde tusasula tujja kuvayo tukole ki tukubulire ekituufu nani atuli emabega olida President Museveni asinkanya abantu bangi kati omusajja ono bamakomekereza bamugambye ketunawulire ekyo kyonna kyoyogera n'asirika tagenda mu mawulire takola ki n'ekijambiya bwe kyazzeemu yavuddeyo n'ayogera point owulidde kitegeeza ki President Museveni asinkanya abantu bangi mu State House owulidde ab'enjawulo kubanga bagendayo n'obulumi ne bafuna omuntu abayisa wa Mama Janet abo n'abamiitinga abayise mu bayimbi oli n'agenda ng'omuyimbi bw'atuuka n'agamba President Museveni nze siri muyimbi naye nze ndi wakyama gwe sookodde wali n'amubuulira President Museveni abantu abatawa n'abantu mu Kampala be bakuba amasasi bamugamba buli kimu akimanyi omuntu n'abula n'amugamba president abatta abantu bagundi abamanyi naye paka kati Geno Katumba juza abadde agenze the same group yekola ebyo olidde ebyo na President Museveni abimanyi ekintu kye Masaka kano ojja kulaba ng'avuddeyo ng'agenze Masaka ng'agamba ani atta abantu naye ng'ekintu yakitegeera dde okuva ku Kayuula ne group n'agitegeera n'ali emabega w'abatta abantu abamanyi olidde bwe yagenda Lusanja yakubira muganda Geno Sale n'agamba mpu bakola ki be batawanya abantu be Lusanje oba kyali kituufu oba tekyali kituufu until paka kusaya kakati abantu be Lusanje babagoba olidde n'olwekyo nze nandirowoozezza nti ebintu bino ebimu President Museveni abimanya mwamala okubimanya oba tatekinga action oba natekinga action banne ne bamulyamu enkwe owulidde mwalaba ebyafa mu Ndeeba kyaki baagimenya nenga mujja kulaba President Museveni nga zaawo era bwakerankera President Museveni najja n'agamba please
chacha ni yajimenye mbawadde milioni bweziti edde mwezi mbibe ne kusaza akakati owulira mbusimanye oli nanyiniyo yali ku chacha eyo akolera gundi buli muntu buli kino kigwa mu Uganda gundi akolera gundi yako yali mabega waki nekintu gundi yali mabega waki nekintu nolwekyo ekintu kye Masaka nze kinumanyo kulaba nti batema banna Uganda bannange kinkabi amaziga okuddamu okulaba emirambo mu Buganda wano waffe wano why olidde buli mukulu avaayo ayogera bibye bano bayekera kati General David Muwozi ayizo tulaga omuyekera yenna omuyekera wawa olaba ne mu nsukati twakozesa jambia twaine mundu twakubanga road block lwaki bagane balumba police why they are not going to attack a police bagenda barracks ye Masaka babagala attack bagende bajijiyo munda bagitwale lwaki batema bana omusajja abakazi bakadde kati basale kutema bakadde batisatisa ne balembe ku musayi ne bagamba mbu bagenze kukola musima bya wongo ebyo na obuyekera bukole ebyo olidde nga security ya Uganda weri mu Uganda temukyali mu ntalo abantu babatwala Somalia kufuna sente abakulu bali mu kufuna dola security buluwata money power eyokuyamba abantu be Masaka olidde okujja kunga President Museveni bakulimba mbu strengths ya security weri naye nga teri okoganze ye blender zenda bezuli mu security organs President Museveni nze nagamba nzire yonsome wangana olidde osanga nandi badde somewhere olidde aya nembera advisor to you olidde si ntwenacho nimba mu security ya President Museveni naye kinnumo kulaba nti bataba na Uganda wana abantu munoza ni bafa abakulu bamanyi lwachi abantu bafa at the end konyata abantu abakulu ne basirika naye nga bo bali mukulya sente abantu ne bafa Northern Uganda singa waliwo coverage yaliwo mu Northern Uganda wandirabye abantu abafa mu Northern Uganda why olidde nolwekyo nze ndowooza ekintu kya bagenerals okugenda obugenze Masaka ne bagamba mbu abo bayekera General David Muwozi wandibadde wa campus edda Masaka campus there mukola ki mu office what are you doing there olidde General Museveni yajjanga mu ntalo n'ateekawo tent ne tutula naye na commanding entalo nagamba no tubajja kutano bana Uganda kakati muli mu office pradozi lyawo za milioni 7 mulaba muli bakabi mwina ba bodyguard you shift muve mu office mugende Masaka mukampinga President Museveni akisegenti kayindo tafira ali Masaka General mu David Muwozi ali Masaka buli omwali Masaka munonye what is wrong kubankati omuvuka wuna agamba nti waliwo eggwanga oyo mwana yali mu security waliwo eggwanga yetulinanye be basindika abantu naye bogera nolaba kati abantu batonza kubalaba mu Masaka kiba kitegeeza nti waliwo mukazi ba droppinga ne bakola mission zaabwe ne bamala okukola mission ne badduka ne baddayo ne bekweka ojja kwesanga bekweka mu hotels oyo bambalala obawa tewali road blocker tebaza buli muntu balowooza mutambuze nolwekyo kugamba nze nandi support nzeti ono omwana yandibanti erudda mutuufu kubanga ye yalozaako ne bamusibira obwere n'amanya buli kimu n'ekintu ekirala okuframinga abantu olidde abaana babateekako abaana abayaayi ne babagambe ne babulaga ebifaananyi ekibo kyonna basobola babasomesa ebifaananyi bino mujja kulondamu bano mujja kulondamu bano mujja kulondamu bano paka abaana ne bagenda ne babatuuza wonna ababinalufeenya ne bagamba mugende mulote abantu abo bemugamba ne bagamba ono ne badulamu Bukenya ne Galabuzi n'abalala ne kati kikwewunyisa enkomero ya byonna ng'abaana babalimbirira enkomero ya byonna abaana ne basala amagezi gonna okunonya president nga babatadde babagaa temugezaako ne mwogera olidde mbu byakyama olidde temugenda mu mpapula z'amawulire era newunyiza omwana oyo Bukenya yavuddeyo juzi ng'alaba kisusse ekintu kye bamusibira n'abayo n'ayogera n'agamba please bino ebintu biri ababyo kwerinda be bali concerned ku kintu ky'okutta abantu wa Masaka kitegeeza ki bana abana tebakoma kwekyo ne bafunayo omuntu omu n'abataasa n'abatwala mu maaso ga president olidde ne babwira president the oral data president n'agamba ngenda kikolako ku bantu abagenda wa president omu kwabo president nga yalagidde bamukubba amasasi olidde mujjukira omuntu gwe batte Nansana olidde omu wa ADF security yamutira bwerere president naita omukulu wa byokweri n'amugamba please can you bring me the photos ezabo benayagidde mutte n'abalaba emugambi bali mu safe house ne baleeta ebifaananyi omukulu ote yaswala n'abitwalira president Museveni ku mmeeza president n'abuuza beebano nti yegwe nagambye okutta nti tumunoonya wakutta tebakimanya nti mukulu mulowooza omugenzi abantu yali abakutte nga bali mu state house abatute wa president olw'embeera gye bayitamu okubanoonya babakuba amasasi president ne yeewuunya n'agamba lwaki bano abakulu banfera olidde kakati ba president w'eggwanga ayinza okugamba abakulu ba security nti bamufera why do you expect that Uganda we are safe
nolwekyo kwegamba nze Gitta n'obulumi okulaba Bannayuganda nga bafa, okulaba Bannayuganda nti nno abandi bakuumye tebababulira kituufu. Wa poliisi yagenze yayogedde bino, omukulu w'amagye David Muhozi ali mu ntano wafeya ate bakuuma security organs yagambye bayeekera oba bavaawa oba bava Lwakitula oba kubanga neighboring places eziryawo Lyantonde Lwakitula kati oyinza okusanga nga ye yayogedde kyabayeekera ng'abamanyi because eyo gye bava. Oyinza okusanga nga munayo benteeza we bazibba basaze bajje batemeteme abantu be Masaka because of revenge. Kati ye yavuddeyo okugamba nti abo bayeekera. Why ni Buganda we wali obuyeekera? ADF mugamba Baganda be bali mu ADF. Owulidde wano twagenda lumu tukwata ADF twasanga abaana basoga. Owulidde nfudde omusaada twebuuza mwatuuka muti eno tebatweta kutema mbaawo. Owulidde ku nkomerero bwe twatuka mu nsiko twasangayo emmundu watugamba okuva leero si kutema mbaawo mutandika okubayigiza zino emmundu. Abaana ne tukola ataaka twatta abaana bangi nga basoga. Owulidde kugamba weewunya ebintu bya Uganda we biri. Ebintu by'Uganda ebizu bya Uganda buyeekera. Buli matunda balowoleza mu buyeekera nti nja kugenda ntiise wanudde President Museveni nze nkulira kino njala kuvaayo. Ayite muntu mulala owire nti President Museveni ekiro saa 8 ya meetings omukulu wabatema ebijambiya yabawadde billioni 10. Nalwekyo kugamba ekintu kyogaba ssente ate President Museveni Uganda ogisse ojonoonye wano bakuba abantu mu Kampala wavayo n'ogamba family zonna baziwe ssente paka kati bafunanga ssente. Ab'e Masaka nabo wagaye babawe ssente. Kati mama wange bamusse jjajjange bamusse olese milioni 10. Omuntu wange agenda kudda ku milioni 10. Olidde abasecurity batena sente ziteke mu security ojja kusanga bajasi basajja batu bali eyo tena yadde gambutusi agende mu gato yaddagala ayinenga temu yogamba ingire mu skanonya abatemu agamba ataka gato kankagenda kutuka kati kugamba welfare ya nfu olidde nze President Museveni nali ngenda kukolera emirimu State House kubanga sina kye neeguya n'omwanzije waffe ndi mwana muto sina kye nafuna abafunye mu bintu ebyo twakwatanga abalebo kati ate be banene baffe kati nze sikyalina kye neeguya mu government eno. Only that okubalaga nti I can build this country okubalaga failure where it is navayo nenkuwandika report nempa mutabani wo Kainerugaba report nempa Esther Mbayo report nempa Lwabwogo report nempa Nabusayi report nempa Doni Wanyama report nga kyenjagala otegeere nti Gitta tafanga ompite but up to now owulidde bw'obakubira amasimu tebagakwata bw'obakubira essimu president ali busy gw'olibera busy until when owulidde busy Gitta musoto bato musinkana owulidde lwaki abantu Bannayuganda bafa n'olwekyo mukulu doctor nja kutegeeza nti Uganda obuzibu nawe buli President Museveni addeyo ku board atulina security organ atulina ba minister baba bantanafe ba Kaindo Tafire ba David Muhozi abagambe please bwemba mwina mission yamwe mujimbulire. Olide Kayula yategera nti batema abantu kiyandibadde akola yandibadde agamba no oba Kayula bamujjeewo kasaba mujja mu ntebe abasanyuka ne bali embuzi ne basala ente ebyo ne babivaako. Olide bandi bagamba no oba Kayula bamujjeeko tetukomaawo to building Masaka sio kamlimu abantu abatategerekeka oba balowooza nti Rwanda ye deploying abatema abantu because now we can create that thing ne bagamba neighboring country Rwanda yetawa na batema abantu because ebintu byano bya kuframinga kuteekawo kintu bo bali sente. Olidde nze kyendowooza mu ekyo n'olwekyo kugamba bandi bagamba no kati framing on intelligence mu Masaka tutya abavuga ebigaali ba conductor aba boda nga mission kunoonya abantu abatema abantu naye Kayula kasaba amujjako eyo mission nekomaawo kusawa zino mulabye mu week 2 abantu 38 babatemye but now omuntu olina okwebuuza bw'owulira ebyo ebiri mu Uganda awiri yali safe Congo eriawo mu ADF gulu konyoyo yaggwayo owulidde eyo waterera naye kati Masaka afuuse Masaka bayodde amagye gonna paka nakati bakyatema abantu kitegeeza ki President Museveni enjo jamuira yakubye dale Masaka yabadde yakunganyiza security organ yazimitize Masaka yageze na mitingala disiwe Masaka bamwine abaddawo zambu akola nnyo oyo bamujjeeyo alina ni performance takola bamwine ebye bya grabbinga kubattaka na
diringa n'abantu bamukabe mukono bamukabe Masaka buli wamu bamuteeka kati abantu nga bali non performance President Museveni bejeko olide abantu abevana ngabo mu nsiko obasaze wano mpokopoko mambo bado simanyi bichi kelele ngo yajja kusobola abantu bawo ebifa bamu tebasobola londa abantu bagenda okukolera abantu nze President Museveni nkunenye ekintu kimu nze nkuze naawe ndi mwana wo gwatukuziza bazadde bafe bafa kululwo okimanyi olide bantu bameka bafa emigadde bantu abafa mu luwero bantu bameka bafa awo naku mabanda genda wase mutoka peka gombe wa genda simanyi kibukala bigenda mukapeka genda wa bantu bameka olide naye sebo so doctor nje kutegeeza bagambye Katonga batemye etwefufugu ngwe bagenda okuteeka museum ya NRA museum for what abantu bafa obwanga bweruwero bwonna tubagala mu museum kiba kisegeeza you are the right people who killed the Ugandans obu kati museum gitwale mu luwero kati mugala kuteeka mu kimu museum Mutono wana is an advisor to the president. Tono wana walwana wa. Mbiro yegranye betukuledi yao. Obadde wano mutalesta mukuba wano ebyo butabo kati mwefulanti mumanyinye bya NRA kubanga mwogeranye President Museveni yampadde bwa advisor nze mu advising. Jotali musko. How can you advise somebody ngati walina musko? Holiday. Mbo NRA museum. Mugenda kuteeka yoki. Bana fabana abato obu akawanga katata wange mugenda kateka mu museum mugambe bano abote beyatta kakati banaye waliwo ebintu byemukola madamu Alice Kaboyo amanyi mutekawo ebintu byokuframinga mu lyesente kati abantu bafa mu luwero museum ne yawali ya Uganda yenyini kituka lyemulago wali ebalemi otereza waliwo n'ebintu ebisana okuba mu museum yeggwanga tebiriimu mukati museum kubanga president yakola trek why don't you build a museum here nze nalindagala ku advise ka president mugambe president buli awali camp y'obuyekera genda mu Abdul Nasser genda mu Ndurani we yabitulanga genda mu Lutta genda Ngoma genda wa ebifo ebyo nalindagala president abantu abananyitaka abasasule bagende mu bifo ebirala atekewe somero agambe eno Abdul Nasser liyambe bana Uganda omuntu ave mbalanga agenda kusoma mu Abdul Nasser ko gamba ekitundu kisigaza ne rekodi ntieno President Museveni yarwanira naleta emirembe lino somero lino dwaliro ngomuta lwaki ngenda mwagakanye Kenya olide genda mu Ndurani bagambe yes kati sanyo ne simanyi honale byalese akalwairo wali ekabwayise Sgt.Gitta ne bogera Sgt.Gitta atasoma bichi kugambulaba waliwo ebintu president byani baddafayo nakola naye kati otuuka embalala nolaba mbalala wanjawulo nnyo n'abantu beruwero olidde ngambalala tebalina kye bakola naye olwokuba nti kati bo bagamba ekintu n'ekiitu mbwe ekintu kyabwe government yabwe kweganziwa ndaba problem nolwekikugamba abantu bajja creatinga buli kimu buli muntu ali kunfunirawa bwe nkola kino nfunamu bwe nteekawo ka group katema abantu encha President Museveni ajja kuvayo agambe nti naabuuze baani President Museveni era ajja kuwulira abatema abantu Masaka basinkanye President Museveni yabawadde billion 3 ebyo bisirike ate bafulaminga ekirala owulire nti ate mukyagwe batandise okusuula abantu mu nnyanja basanze emirambo 10 bagisibyeko emiguwa bagitaddeko ebibaluwa babasuddewo kati tebereza ne basuula ebibaluwa emitiyana ne basuula ebibaluwa mu Kampala ne basuula ebibaluwa e Masaka ne basuula ebibaluwa Sembabule bannange nja kubategeeza ebizu bya Uganda obuyekera buli muntu kati alowooza obuyekera okukola obuyekera kwe kufuna ssente ebyo byonna byaleetebwa sisitemu yaffe kubanga President Museveni yalowooza buli muntu anagamba yabusalendadi ssente zezoononye Uganda twajja nga tuli baavu tulina ensekere tetulina ebigoye byonna tulinga abalalu naye ligimu eno etambula evuga eggwanga essaawa zino money that is only problem abali mu office bo bali okukola justice requisition tufunirawa your excellency bobi wine agenda kuleta emundu bakube eggwanga sente kwega buli muntu anoonya sente banga bamanyi kati President Museveni wakufera President Museveni wakufera mu buli kimu genda mulandizi genda muki genda okutta abantu kiri afande Kaindo Tafire afande Jeno Muwozi David afande Oluka Muyiso mwe muli concerned n'afande Ochola abantu aba bafa
era nze simanyi baloya mukola kimuliwo abantu mwale jinge case abantu bafa batya mu Uganda nga security organ weziri mukola mulimu ki olide abantu ne bafa abantu bameka olide nolwecho nze nsaba President Museveni ebyo gende Masaka era kimanyi ogenda kugamba security yange tekola why ate otuka mu bantu no blaming security mu bantu you see people are dying here murdered security yange tembuya me I'm getting information from the press what you are blaming naye why omuntu afomu security ne yika nebuze yafudda atya ne bakuba abantu amasasi bwe bisosonkole babitutte bagenze kunonyereza nze nkuze ndaba ebisosonkole babitwala okuva ku mulembe gw'obote kwa mini naliwo nga ndi mutonga ndabatta abantu ndiba ebisosonkole babitutte ku investigation omuntu ne bamuziika n'avunda case nesigala unsolved nolwekyo President Museveni nze njogera nnyo President Museveni gwonkuzizza ligimu yo gye mmanyi singa sayingira mu buyeekera bwo ate nga muzijja mu ssomero nandibadde bino ebintu sibiriimu naye nja kwogera nga Gitta awali obulumi nja kuvangayo njogere era sebo Dr. Tokowanga kunnoonya you look for me call me njogere oba kufa tujja kufa yes ati nze bangi bensanga golaba wawone mundu wawone bisosonkole ebyagwa bangi bensange ne bagamba Gitta bajja kutta babani kati if my regime can kill me which means manya batta abantu era nze bujja ngamba mga no plego n'abafa President Museveni n'abanzise holiday state yete yabiri mu Museveni holiday ati bo bogera Gitta bajja kutta Gitta yogera nnyo mwagala bogera mpola abantu nga bafa tuleme kwogera how can you fear to talk kobange ekyo kikolimo banda Uganda asatu mu 8 in 2 weeks security weri holiday afazali amanyi gonna gali bagaje bagateka mu Masaka banonye why bwe kibanga kigenda ku Rwanda bagende paka ku boda yalwana bamanyi bano abantu bayitawa newe holiday n'abantu mukaze ziba dropping ne malo okutema ate ne ziba jamu holiday bayingira mu yingizi ne baba dropping asibo omwo holiday emuruka juzi bagisalako wali kulika bambadi na uniform bichibichi ne basalakawo ne badduka amasasi ne baga police ne kuba wagulu abantu ne badduka police mbu yakubye Gitta byonna byoge ne present demu lwansonga ebiri mu Uganda bitiyisa kati bitiyisa kati nosanga omuntu ali ebweru yagamba bana Uganda neterera di twajja no kutereza Uganda esaazo no buyingira mu kibuga street zona ziriko omundu webu ati omujasa akola kyawo notya noka waliwo ki nani anti security yaki omujasa ogwango oli ku luguudo what are you doing in that way kati jemire muje Masaka ja police ne wagambye abantu bajja ne bakuba mu bbanga ne balwa batuse mu skonti bakutawo ngati kati musookeyo police etiyayo ayina mundu fire asindika muntu muyingira nti tugende musookeyo kati wosobola okutira omuntu w'ekijambiya singa ba mundu nti balina katuusa balina mamba baliyo musiko balina buli kimu singa bakola batya now Uganda weri kati abantu batya balina abantu baabwe abamu Masaka batolose badduse bagambo why katuwonye obulamu tulwana na corona esana tulwana na bijambiya kati holiday nabadde Masaka ne bandagama kagwa omukazi ne ngamba what is this holiday kati omuwe bamutemyeko engalo bamutemyeko emikono kwegamba ebintu module ebyo why ninga biri mu nsi ya biri mu Uganda wano security je tuyina wano tewachi alutalo nyamba bakowole abantu abo government President Museveni okoze bulungi we chief ni command akubira security organ RO 001 sirowoza nti lwachi abantu bandi fudda 38 nze ndowooze size no wandi badde wakoze ne Spencer announcement ngabo jja ku corona ngaba leader bamu the suffered them kubanga you see there is a big gap. Yeah, just imagine state of nation. Yeah. The Gitta umbana consider statement ngamini from today onward so and so step down, so and so replace. Atakati chichi. Abantu bakole data bakozi. If people they are just lax ngabo yogera bali mutebe bewuba entebe ania zizza kuli jimu yo President Museveni eze entebe. Holiday. Twatulanga ku butebe bwa Masajute twakola emirimu. Twatulanga kutaka twakola emirimu. Twayambala gambutusi twakola emirimu. Twayambala nigi na semetangire nyana twalwana ntuwamba Kampala. Naye abantu omuntu ali mutuka ya milioni 7 do you expect he will work?
lakizale kubanga tudde mukazi we ne pistol ziri awo tukatera embunda mwana tukalwana mukalwana nkai dekamba abulire bino ebintu mbiri wano we are side of the army muloza tuli bweru Gitta twamugoba ali bweru twamuwona Gitta timina mumponera kati ndi ku media worldwide ndaba byenjogera temina kya kunkola mwansi basibadda sefa usimbi manyi bichi byonna kati munateekawo amayi nolwekyo oyogera nefunamu n'akatengo tell you a shock we shall talk omwaguno byetwogera njogera Luganda nze n'akatengo kaze Gitta nja kwogera paka President Museveni wayetegera nti Gitta tafanga naye kale holiday naye ze kinnu mu kulaba na Uganda kabafa nange kinnu mu kulaba na Uganda omayi bagamba siri Muganda ebigambo Luganda bino bizi yes please jakitereza nti yeah bosekerera neibawo nga kiri eri ngomiro gumukutte nogamba ate kujja tuka wange kati begunatuka ewo kingeza ngamba tuyinza okugamba be Masaka kale ekyo jja kuira mukono ojja mukono ojja kulira kyegulu doesn't really make sense to us information eriwo emotoka dropping abantu ne batema abantu ate ne ziba peaking but what is the do we have the running government that should be doing that's this? where I blame security that now that is the insurgents certain people in Uganda road blockers rume bamanye this place but from no, my question is but nabanga to ina security government of Uganda gamba there is no movement at night curfew I know kutambula ekirali muntu ogwo mujasi batema abantu who kills people whom to blame nange nebuuza President Museveni nze kadogo Gitta musoke sikutirira this is our country we are what tukoera regime eno oba nenda atulikoera elijja ng'ogenze I don't know but where we are now to building a nation n'abali ebweru beyagaire mu Uganda abagaya tuya Uganda yaterera kati naye 86 nze olaba President Museveni bw'aba Entebbe abantu tebakyava na maduka kumulaba baga nanyini diru uya ayiseewo tuyinza obutasuka ono olunaku olwaleero ebigambo bino ebyogerwa bigwe Sgt. Gitta musoke gwe kino bagamba nanyini diru uya ayiseewo naye oli badduka President Museveni president waffe kati bagamba nanyini diru uya ayiseewo mwe mwarwana nze saalwana saaliyo twakuba emundu ya buli kika so n'olwensonga eyo mwenna bannayuganda mwebale nnyo mwenna batuwuliriza mwebale twagala nze Gitta musoke nja kuvanga era mbadde nduddeyo nga nkyali ku research ndabe ki ekiri ku ground naye bwe nawulidde nti General Kayindo Tafiira akyali wali ku internal affair General Muhoozi yageze yalaga bayeekera simanyi Jodongo batudde wali natidde nze nabadde manyi office bazitadde dda mu kitoogo ky'abakuza awo kyakabi nnyo n'olwensonga eyo tuyinza but tugenda kumulamu ninga mu episode ya jagenda okuzaako njagala mpeyo analysis government yalisaza magezi ki okumaliza bana abantu abatta abantu oba bye birimu kojja taata mama anko nogamba kati boba mutabanyanga gwe sergeant obviously genda kusalya gwa kufa atono twayiruzira ate nakutwalayo asinko omwana waawe atu ate tutatokotra awo tugenda okutandikirawo twalisaza magezi ki okuyamba government because the government belongs to everyone ngenda bawa panado akome bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya